Omulabi waffe omulungi owalubalusewa tukwebaza olw'emirimu gyonna gy'okola, tukwebaza okubeera nga otuninze ku lubalusewa. Olunaku olwaleero nze Robert Musanje nga nze ntuddewo ku lwa munnange Aje Samuel. Olwaleero tukyazizza omwami bamuyita UMAR Ntambi. Omusajja ono nno mukugu mu bintu eby'enjawulo, alina ebyafaayo bye twagala naawe okoleki weewulirireko. Amanyi abantu nti ono gundi yafa ku lunaku weruti, gundi yafa ku lunaku weruti, gundi yafa ku lunaku weruti. Umaru abalabi balubalusewa soko babuuzeeko beeyanjulire. Bannange abalabi balubalusewa munne munna tubalamusizza. Nze ntambise sanga Umaru ematugga. Ntambise sanga Umaru. Abantu basinze kumanyira mu ki? Abantu basinze kumanyira ku mirimu gyange gyenkola. Ejja bintu by'amazzi ebyo. Nkola ebintu by'amazzi. Nkola ebintu by'amazzi. Kati Umaru olwaleero twagala otubuulire. Waliwo abantu abandyetaaze okwejjukanya nti omuntu gundi yafa ku lunaku weruti. Kati twagala okumanya omugenzi James Kazini yali mu politics wa Uganda, yali munnamagye. Omumanyiiko ki yafa biseera ki byali bitya? Kazini yakuba akatayimbwa gogamba. Lulalugo yakuba akatayimbwa. Kazini yafanga ennaku z'omwezi, zaali ennaku z'omwezi 10 omwezi gwe 11 omwaka 2009. Umaru nga ate oli mukugu n'ennaku z'omwezi ozimanyi? Zimanyi kuba naliwo. Kati waliwo omuntu omulala yali Brigadier Nobo Mayombo. Nobo Mayombo oyo mutubuulireko ku byafaayo bye byali bitya? Mayombo yajja beesige mu nnyonyi mu 2010. Abamu tetwaliwo bitubuulire. Yafa mu 2007 nga lumu ogwokutaano. Ne bagamba mbu yafa katwa oba bituufu simanyi nange. Yafa katwa. Yafa nga lumu ogwokutaano mu 2007. Umaru ate ng'ogimenye. Waliwo awo abantu abalala abazze nga bafa. Waliwo Abiriga. Tubulire ku bya Abiriga. Abiriga yali omusajja we NRM. Omusajja wa Yero. Abiriga yafana mu kisiiba nti yafanga lunga 8 ogw'omukaaga 2018. Bamukuba masasi. Kati ate waliwo omututumufu omulala yali IGP Felix Kawesi. Yafanga 17 ogwokusatu. Era olwaleero awezezza emyaka 5. Olwaleero awezezza emyaka 5 si 17 ate lwali lwakutaano. Ate twabadde tuwakana ne Kagere waneeno ng'atugamba mbu simanye emyaka giweze 6. 5 giweze lwaleero 17 yafa 2017. Kati ate gwokutaano nga 17 gw'okusatu nga 17 lwawezezza emyaka 5. Ate waliwo afande Kirumira yafanga 8 ogw'omwenda 2018. Neba naye Umaru dali tozeerabirako. Ogw'omwenda yafanga 8 ogw'omwenda bamukuba amasasi nga 8 ogw'omwenda 2018. Bagamukubira wa tujjukize Bulenga eyo ebulenga ku lw'Emitiyana. Naye bannaye Umaru nze ogimenye. Wa okumanya waliwo ebintu by'ojjukira nga nze sisobola na kujjukira. Olaba ne lwe banzala nnyinza okuba nga nalwerabira sirumanyi. Taata wo taliwo ne maama wo taliwo. We bali naye biyinza okunzibuwalira okubabuuza. Kati Umaru tubuulireyo ku bantu abalala abazenga bafa. Bomanyi baani abazenga bafa bafa? Nyakairima. Yali ani oyo? Nafana Nyakairima yali omusirikale. Yafanga 13 ogw'omwenda 2015. Yone yali awumye omutwe mu ku processing endagamu. Yafa mu 2015 13 ogw'omwenda 2015. Obera birakofa. Obera birakofa. Ani awo omulala gw'ojjukira? Bangi. Galanga yafanga lumogo nga 3 mu lumogo omusanvu 2005. Ani oyo? Galanga yali president wa Sudan, South Sudan.
esatu mu ogw'omusanvu yali ava baali bava lwaki tule wa Museveni na wa bukulembeze w'eggwanga ennyonyi n'egwa n'afa. UMAR mpozi ng'olinayo akatalekeka abantu abalala boyinza okutugamba nti nono yafa ku lunaku we luti nono yafa ku lunaku we luti komite sibi nkwata byokka n'ebyafa ebirala mbimanja mbikwata ebyaliwo tuwe ku bimu ku byaliwo mu Uganda bya bululu bino bizze bibeera by'obufuzi bya Uganda. Tubulire ku ntambula y'ebyobufuzi bya Uganda byajja bitya ebyobufuzi abakulembeze abaaliwo ono yajja ku lunaku we luti okusinga Mwami Museveni yawamba mu 8 mukaaga gwensinga nga 25 yawamba nga 25 January 8 mukaaga n'alayira ku palamenti era okutuusa olwaleero yafuga Uganda n'okutuusa olwaleero okuvaawo up to date yafuga eggwanga. Olabika gwewagira olabika gwewagira sigwe mpagira Mwami Museveni sigwe mpagira ssebo nze ndi nampa wengwa ekijja kyengenda nakyo ali waneno yebuusa lwaki towagira Bobi Wine. Nze ndaba bulabi ndi mufuyi wa filimi ni nampa wengwa. Tubulire President Museveni nga tannajja ku bukulembeze yalwana olutala nti yakuba muntu yajjakani waliwo kalulu basooka ne bakuba akalulu kaliwo mu 8 naliwo mu 8 nga nkyali muto n'agenda mu nsiko balonda akalulu ekibiina kye kya UPM kyafuna akalulu kaali kamu kyafuna kamu kyali talina buwagizi n'agenda mu nsi ne babba akalulu babba kasemoogerere obuto yabba semoogerere yawangula. Mwami Museveni yena agenda mu nsiko nakuba emmundu eriweero wano emmundu era ekyafayo kyenjukira kyemmanyi ono omusajja yakafa gundi Meja General Tumwine yakuba essasi eryasooka bagenda 27 mu nsiko yafanga 25 ogw'omunaana 2022 omwaka oguwedde 2022 sebo omwaka oguwedde yafa omwaka gwedde so nga 25 ogw'omunaana era kyenzijukira abantu bajaganya nga afudde mwebala abaana mwebale bamusaayi golokipa yebase yebise bikutiya saga abantu bajaganya mbuno yagamba poliisi erina okukuba ku nnyamanga kutanga bweyagadde mu kwekalakasa kwa Bobi Wine. Negwe olaba kyali kituufu kyeyayogera kyali kikyamu kuba munnaye obulamu tebugulwa ne baba batabuna bantu bazaalibwanga ye kyali kituufu. Oli mu kugumbya bufuzi bino n'olabika wasoma. Saasoma naye common sense nina amagezi amazaale. Kati gwe omusajja agamba nti teyasoma obeera otya ne memory ejjukira ebintu ebyo byonna ebyaliwo date ng'ozijjukira bulungi buli kimu ng'okijjukira bulungi. Anti mbaawo ate sisiimuuka nyina obwongo nyina amagezi amazaale. Ekisenze omuweesi kukuba okulagirirwa sisiimuuka ate omunne wankola ekibiira sikyerabira. Abantu bajja ewaliwo yali ankoze ekibi byali bigambo yali mutabuzi w'amaka gange naye ne mugwamu yali mukazi ali eyo asiba nviiri yantabulira ku maka gange ne mmala ne mutegeera era okuva olwo tuli makambugu ali awo omukazi ali yasiba nviiri bamuyita musawo era tuli makambugu tetuzigatta nga babigo tekiribaawo tekigenda kubaawo lwendi musonyiwa Yesu lwalidda wankwe aliwo oyo omukazi eyangobesa ku nnyumba we nali mpangisa
najja n'ateekawo ebigambo n'antabula ne bangoba muka Edi kali abakazi bakaiteka ka Edi kabeereyo mu 11 Edi ali awo yokya byuma tomumanya yokyera eri ku gas line kaja ne kangobesa ataka kuba muita Sebadduka era byali bigambo Umaru nga tufundikira obubaka bwo bwali badde ki abantu abali abakulaba message kiji wali bawadde ebazaamu amaanyi mbatumidde bonna bannayuganda sibalina kumutawaana nze neekolera jange sibalina kumutawaana gonna abanjagadde nze wendi matugambeeramu era bwoba onjagala onkubira ku ssimu 075068 ennamba yange. Mpozi waliyisizaawo n'ekirango abantu babuulire emirimu gy'okola bwe bagadde okusanga si nkola bintu by'amazzi ssebo nkola tanka z'amazzi nkola engogo biki sebe byenkola kati omuntu nga yaleetaze services ankubira ku nnamba yange eyo gyenjogedde 0750681045 MTN 07781045. Umaru tunaddamu omulabi wa Lubaluseewa tubadde ne mwami Umaru Sessanga nga mukozi wa tanka ayinza okuba nga takibagambye mukozi wa tanka awanikayo engogo na buli kimu ekyetaagisa Umaru asobola okikutuusaako nga kikwatagana n'ebyamazzi nga mbadde Robert Musanje era nga tuteekebwamu ensimbi aba Sunset Junior Schools Matuga Women Development Circle Sebalu Properties n'abalala pozi nga tukowoola n'abantu abali eyo mwenna tutegese Charity Lubaluseewa Charity nga tugenda tuukirira abaana abataliiko mwasirizi tulina ebintu ebyenjawulo bye twagala okubawa so wobeera eyo nga oyina ekintu kyonna oba ngoye oba kintu kyekadde oba sente enkalu oba ngatto osobola tutuukirira waneno ku Lubaluseewa n'otutuukirira oba n'otuwa ebintu ebyo oba n'otusindikira obubaka bwonna bwe wali agadde butuuke eri abantu ng'abo abatalina mwasirizi tujja bibatuusaako deeti tugenda zirangirira essaawa yonna naye nga tetugenda ssuuka mwaka guno eno tugenda kukola charity organization eyo so Umaru oyinza okuba naawe ng'oli eyo nga olina engoye ze wandyetaaze okuzigabirako abaana abatalina mwasirizi abantu abatalina mwasirizi emmere biki banoonya sinawe mbamanyi naye nja banoonya bunoonya mbafune nja kumala bafunanga balaba gwe abaana oyagala beenoonyeza nja banoonya n'abambalabi kale Umaru mwebale nnyo abalabi baffe Katabira yabadde ku kamera Kagere wali ku kido Kato wali ku firimu I sign out.